Kaakati omwami ono ayise ex we ku mbaga ye ne mukyala we bayawukana n'omuwala ono naye omwami ono wabadde agenda okukola embaga ne mukyala we gw'alina kati asazeewo ayite ex we abeerewo ku mbaga ex naye tabadde na buzibu y'omu ku baasoose mu kyaki nga bali mu saaviisi y'omu kyaki basabira bagole era ne ku reception ex y'omu ku baasoose mu maaso buno obutebe bw'oku mwanjo y'omu ku baabutuddemu ebifaananyi eby'abagole bye beekubye n'abafamire ex ono yabibadde mu bulungi nnyo nga ne simayira ataddeko bw'ati kati omwami bimusobedde ewaka mukyala wa mubuuza naye omuwala ono ali mu bifaananyi byaffe kumpi buli kifaananyi mwali yaani omuwala yabadde musanyufu ku mbaga ebifaananyi buli kifaananyi mulabamu asimayiringa muno asimayiringa muli tumuyita tutya ye ono n'ebifaananyi bya famire yabadde abyenyigamu emabega tisiko n'asinikayoko ku kinnyo bamulabe kati omwami yejjusa okuleeta ex we ku mbaga kyokka bakyalabagana n'ebintu balya wuliriza nga sinaba kutusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu waliwo olugero olugamba nti amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutidde omwami ono alabika alutuukirizza omwami ono alina omuwala gwe yali yeeyagala naye wabula nga womanyi ebintu by'abaagalana baagenda ne bayawukana ne bafunamu obutakkanya buli omu ne yeeta ono n'akwata gage n'ono n'akwata gage omwami ono kwe kufunayo omukyala omulala bw'afuna omukyala omulala babadde batambuza ekintu kyabwe bulungi nnyo era ne bapulaaninga n'okukola embaga mu buno obufumbo bwalimu omwami ono obupya kati nga bw'omanyi abasajja ebiseera ebisinga bo tebakyawa abasajja tebakyawa beesonyiwamu bwesonyi omwami ono yadde yawasa yasigala akyayogerezeganya ne ex we era nga boogera n'amugamba munnange nze nawasa biki era ngenda kukola mbaga kaakati omuwala ex we byamugwa mu matu yawulira nga mu butuufu kimukutteko nnyo ngalaba oba osanga yandibadde alimu ekyekifo naye n'asirika kakati omwami ono kye yakola kwe kuyita ex ono n'amugamba omanyi tusobola okubaako ne bwe tusisinkana ne twogeramukko omuwala wa ex teyali mubi n'amugamba okitsoke tewali buzibu nga bafuna kifo nga basisinkana mu kusisinkana baafuna ekifo ndowooza nga kiribuko ne ruumu ne bagenda ne bafuna ekyokulya bulungi n'ekyokunywa ne bagenda ne bafuna bye bayinza okuwummulira era omukwano baagukola omwami ono yakola omukwano ne ex we ne beegatta mu nsonga z'ekintu ekikulu n'omuwala teyayinaamu na buzibu bwonna nti awo omusajja nayawukana naye yawasa yamuwa ebintu amagulu yagata n'alya ate ebiseera ebisinga abawala bangwirizibwa nnyo okwegatta n'abantu baba bakyawagana nabo simanyi lwaki ekintu kino kyanguwa ex wo n'akukubira essimu n'akugamba nti njagala kulaba abawala abasinga obungi tebatera kugaana kasita omuntu oyo abanga yali akyamwagala munnange omwami ono nga ye ne ex we balya bintu kaakati yagenda okumusisinkana omwami ono nga yaze ne kkaadi y'embaga nga ye ne mukyala we ow'ewaka bali mu kupulaninga mbaga yaabwe egenda okubawo mu nnaku nga 2 mu maaso bwe bamaliriza okukola omukwano ne ex we kyava amugamba nno ensonga enkulu ebadde ekundeesezza ekumpisiza bw'oba tolina nnyo buzibu nga tokiinaamu buzibu mbadde njagala nkuyite ku mukolo gwaffe ogw'embaga ne mukyala wange obeerewo ko ex kale tewali buzibu n'amuwa kaadi invitation card ex girlfriend n'agikwata bulungi nnyo n'agiteeka mu bbaaga ye era bwe bamaliriza okulabagana meeting yaabwe buli kimu bamaze okwekuba ekisododo byonna nga bayawukana basiibulagana basigala beekubira obusimu ku lunaku olw'embaga lwennyini baalina sooka mu kyaki bano abagole omwami ne mukyala we nga balina sooka mu kyaki invitation eno yalina venue
omukolo gye gugenda okubeera ne church gyeri buli kimu bwe kigenda okutambula. Ex-girlfriend ono y'omu ku basooka mu church. Najja bulungi nnyo mu church, yatulana mu ntebe za maaso. Time etuuka ey'abagole okujja mu church, omwami agenda okukuba eriiso nga ku ntebe ez'omu maaso ex we kwe yatudde. N'agamba bannange, ono omuwala taganyeeko na kugaana kujja ku mbaga yange, asazeewo yeekazajje. Kati ye yabadde alowooza nti omuwala ayinza okuddawo n'agamba ani gw'amanyiira, ani gw'ayita ku mbaga ye agenda kuwasa mukazi mulala ate nze ampita. Kati ye ng'alowooza nti munne omuwala ono ayinza okukola ki? Ayinza okwekuba n'atakola ki? N'atajja. Kumbe omuwala yasiba bbidi n'alumba omukolo. Munnange saaviisi zigwa bulungi nnyo, abagole babasabira byonna byonna buli kimu. Bakubye simanya ebirayiro, ex ali awo alaba. Faaza abagambye biki ex ng'akola ki? Ex ng'alaba nga y'omu kubakuba engalo. Kati omugole omusajja bw'atunuulira ex we bageesimba bati Kasimayiro bwe bakuba engalo. Munnange n'atandika okufiiringa insecure ku mukolo gwe, kyokka nga yeeyitidde omuwala ono. Saaviisi y'omu kyaki eggwa. Abagole bano nga balina okugenda ku reception egyo omukolo gye gugenda okukola ki? Gye gugenda ondooza abantu gye bagenda okutuula, abagenyi balye bakole biki byonna, abagole gye bagenda okubeera. Munnange ex era yatuula ku mmeeza ezaali mu maaso, mu mwanjo mu maaso we yatuula. Abagole baba batudde wano mu maaso nga ex naye ali mabega, yalirana na mugole. Ono era agenda kukuba omwami eriiso wano emabbali nga ku ex we kwakuba amaaso. N'agamba bannange, ono omuwala tandeetera obuzibu. Mukazi wange tategere nti nze n'ono omuwala oba tulina kyetugire. Kati ng'omusajja tandise okufiiringa insecure, n'atandika okwagala nga ye kennyini ayinza n'okuleetera okwekwasa. Bamukwate, bamutegeere nti ye n'omuwala ono lwaki ensonga zino beetunuulira nnyo kiki. Naye omwami yeekazaakaza, omukolo ne gugenda mu maaso. Kaseera katuuse, balidde, bakoze biki. Ex wali y'omu ku basanyufu, y'omu kubakuba engalo, y'omu kubagira ululululu akalulu kagira, y'omu kubakuba engalo. Kwegamba nga ex talinaamu buzibu bwonna. Ntya omukolo gwaliko oba osanga yandibadde aguliko nga talaga nti alina n'obuzibu, nga talaga nti alinamu yadde n'enkenyera yonna alina omutima omubi, nga musanyufu nnyo ku mukolo gwani? Ku mukolo gw'ono eyali boyfriend we. Naye ng'olina okukimanya nti bano ababiri ex n'ono omugole omwami bakyalabagana era n'okwerya beerya. Kati omanyi kye kitegeeza omukazi okujja ku mukolo gwa katugambe nti gwa mujja we. Kubanga omuntu obanga mukyerabagana nga mukyerya mubanga baagalana. Kati ono yajja ku mukolo katumiyite mujja we ng'akimanyi nti omukazi oli yali maka, ono ye bamwendako bwenzi, ne najja n'abaawo ate n'alaga nti musanyufu, n'alaga nti talina buzibu, n'alaga nti buli kimu kitambula bulungi. Munnange embaga etambula bulungi, buli kimu kitambula bulungi, basaavinze abagenyi, balidde bulungi nnyo emmere, akaseera k'ebifaananyi kakola ki? Akaseera k'ebifaananyi katuuka. Kati okumanya ono ex omuwala ex-girlfriend yajja amazeeko ng'akatogo kasirira bwe katokota. Yagamba buli kifaananyi abagole kye beekuba nnina okukibeeramu, ate nga ndi happy. Abagole baba bapoozinze okwekuba ebifaananyi nga naye yeeteeka wano emabbali nga bamusotola. Ekifaananyi kya famire yeeteekera wali ebbali ng'era bamufotola. Ekifaananyi ky'ab'emikwano abazze ku sayidi y'omugole omukazi nga bamufotola, ku sayidi y'emikwano egy'omusajja era ne yeeteekamu mu kifaananyi era ne bamufotola. Kumpi buli kifaananyi ekyali eky'embaga eno ex ono yakirabikiramu nga musanyufu. Munnange embaga eggwa bulungi nnyo, buli kimu kiwedde. Omanyi embaga weeri totera nnyo, ebifaananyi tebitera nnyo
kugirawo awo kulaba byagenze bitya. Kaakati amugolo omusajja nga tafiiringa yinse kwegamba ng'awulira bubi okulaba ng'omuwala ono yamuyise ne yejjusa lwaki yayise omuwala ono kyokka nga ye yamweyitidde ate yejjusa ngalabira ddala omuwala ono ex ono ayinza okwonoona obufumbo bwe kyokka ng'ali ku lunaku lwe lwambaga olw'essanyu. Omugolo omusajja ng'embaga ewedde bulungi nnyo badde ewaka. Kameramaani eyakuba ebifaananyi atuuka ebifaananyi abyoza bulungi nnyo abiteekamu alubaamu ng'ebifaananyi babiderivalinga wa ewaka. Bwe baderivalinga ebifaananyi omugole omukazi ng'atandika okubiyitaayitamu mpolampola era nga babiyitamu n'ebbaawe balabe embaga eno waabwe butya bwe yatambudde. Baba bayitaayita mu bigole mu bifaananyi omugole omukazi agenda okulaba alina omukazi gw'alengera ennyo mu bifaananyi byabwe gw'atategeera ate ng'ajjukira bafamire b'omusajja omugole omukazi kumpi bonna abamanyi naye ono ekisinga kumpi buli kifaananyi yabadde akirabikiramu. Omugole omukazi kyava abuuza bba owange ono omukazi gwe ndaba kumpi mu buli kifaananyi kyaffe yaani? Omukazi wano wuuno asimayiringa talina buzibu ne mu kino ekifaananyi ekya mikwano gyaffe wuuno mwali, mu kifaananyi ky'ab'eŋŋanda simanyi abafamire mwali, mu kifaananyi ky'abano mikwano gyo mwali. Ono omukazi yaani ye tumuyita tutya? Kati ate omugole omukazi atandika okubuuza bbaawe butayi bayita ono omukazi kugamba nga naye tamutegeera feesi mpya naye ng'amulaba kumpi buli ki ng'amulaba kumpi mu buli kifaananyi. Omusajja n'atandika okwekaza ng'agamba owange ayinza okuba nga be bano abatera okubeerabeera mu bifaananyi nange simanyi simanyi ayinza okuba nga mune yeeyagadde kukola ki kulabikira mu bifaananyi byaffe. Omugole omukazi kwe kubuuza owange buli kifaananyi ye n'aba nga akibeeramu n'abeera mu kya famire mu ky'emikwano emikwano gyange emikwano gyo ne muba metroni wuyo n'atandika okugendayo. Ono omukazi yaani ateeka okuba ng'akola ki ng'atumanyi ate naawe oteeka okuba ng'omumanyi. Kati omukazi atandika okususpektinga nti bbaawe ayinza okuba ng'amanyi omukazi ono naye nga tayagala bwagazi kukola ki nga tayagala bwagazi kumugamba. Muli ne yeebuuza omusajja ono kikyankweka eri mukazi kyono nga naye akyebuuza. Kati omwami yejjusa okuleeta ekisiwe waka okuyita ekisiwe ku mbaga ye. Ekisinga okwewuunyisa ebyo byonna bamala okukebera ebifaananyi biggwa omwami ono era akwata essimu akubira ekisiwe basisinkana bamiitinga boogera n'okwegatta beegatta nti tebaakoma ku mukolo luli nga bagugenda okubaawo mpaka nakati bakyamiitinga era bakyeyagala. Kati omwami ono agamba yeesonyiye atya omukazi ono? Mu butuufu tamanyi oba omukazi ono yamuloga x, tamanyi oba omukazi ono yamukola ki agaanye okwesonyiwa x. Yawasa yakuba embaga naye akyalabagana ne kano ka ex girlfriend ke tamanyi lwaki. Era ogenda okulaba akutte essimu akakubidde basisinkanye beeridde beekoze ebintu byabwe ate nako kamwanguyira tekamukaluubiriza. Waakakubira essimu kadduka misinde gyambwa ne kadduka ne kajja basisinkane bamiitinge. Mulimu ba ex gwozza n'omweddiza maama nnyabo. Kaakati ono ex andowooza ali wiiringa okufuuka omukazi namba 2 naye nga jjukira ye yali namba 1 naawe omanyi abawala beeteekamu akayeri jjumba awo kaakati ye namba 2 naye omuwala yakola ky'omusajja n'omusajja tamanyi muwala kye yamukola. Abasaba akole ki akolere kyakawala kamwesibyeko kamwetuzzeeko mu butuufu. So si Michael Uganda YouTube channel kwoli nzono yeye namugambye mwana gumobere ne exiwo bwabanga talina buzibu nga takuwa nnyo buzibu kabeere ye mabbali nga ogira noyita mu mpola ate akole ki tekalina nnyo buzibu nti kakubira mukazi we mpozi nga kanaayiga biyiga ebintu ebyo naye essaawa eno kakyali ku nnono kakyatambulidde ku nnono buli kimu kitambula ng'omwami ono bw'akyagala. Naye wali owabeerawo insecure ng'amanyi kayinza okukubira omukazi kayinza okwonoona obufumbo bwe naye ng'ate ye yalemezzaamu omwami awulira ayagala okikivaamu naye ate waliwo ekimusika ne kimuzzaayo
ewa X ono. So byebyo biri ku side eyo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera, mwebale okuba nti ate mu subscribing asako n'okuba ate mu following. Mbagala nnyo, Omukama Katonda abankumire, abankola obungi obutagambika mbere bulungi. Mweraba. Peace and love.